yogeza nnyo naye olunaku lwaleero musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Msuza atulaze kyebayita level. Musajja mukulu ono avuddeyo n'atulaga kyebayita the biggest hooper in the world. Avuddeyo n'atulaga the biggest wire in the world. Rema yanobera bwerere, Rema yanobera jabya just omusajja waka yali amulinira nga wetwogerera Edrisa Msuza atulazeko mpola mpola tukaniriza naterako mu kutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanye nedobosi bamutantambi kimso anamba n'ekiboya Maksud Junior. Wepere kubantu otambula naffe mpola mpola, wepere kubantu ya subscribinga ate na watana bakubantu subscribinga nga mpakasero bede nti subscribinga tutambule fenna mpola mpola twakugamba fena tetuleta palapasa y'ensonga lwaki tosala okuba nti tukulonyezaga mawulire agakyasita okubeera nga gatabo ate gusinga okuba nti tukatusako mpola mpola lunaku lwaleero tukuletedde King of Africa, tukuletedde Writer African Prince, tukuletedde Bad Boy Young Mandela, tukuletedde Edrisa Msuza Kana Kambata, tukuletedde Love Nigga President, Love Nigga President ate nga ye King of Semyekozo mu Uganda. Omusajja ono si mulala ye Eddie Kenzo. Eddie Kenzo mwanji mubadde mwogera nnyo nga mugamba nti oba oliawo ebintu byalina tebimatiza yensonga lwaki abakyala mpola mpola bagenda mu maaso n'okuba nti bamuddukako. Tujukire nti Kenzo aze atagala mu relationships ez'enjawulo era nga relationship zino azize zilastinga for a very short period of time. Yes, ate after a short period of time nga relationship Kenzo jabaddemu okumala ebbanga nelwawo mpola mpola yeya Rema Namakula jamazemu emyaka 5 almost naye nga ate Tracy yagenda, Donzera yagenda, Lydia Jasmine n'agenda. Abantu abasinga babadde bagamba nti oba oliawo omusajja mukulu ono alina waya ntono obanga yes nga bagamba nti musajja mukulu ono ayinza okuba nti alina waya entono nga abakazi bwatyo bwabanga agenza okuba nti abasanyu faction wanono mpola mpola bangi babadde bagejinga Kenzo aboliawo ku lw'obugalo bwe amaaso ge n'akayindo ke nga balaba obuyindo bwe musajja wattu butono, obuso bwebwo butono kwogata n'akatwe akamukulanga eŋŋomi nga musajja mukulu ono oboliawo bagamba nti musajja ono buli kimu talina ku mubiri gwe kitono kumbe ng'ate ekyatwala akayindo kyakuza wansi awo ekyatwala yes akatwe musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Msuza kyakimalira wansi awo. Naku lwaleero ababadde bagamba nti omusajja mukulu ono talina waka, simanyi waka gwalina wambwa, simanyi omusajja ono tamalako bla bla bla, simanyi alina kakalaamu, simanyi akantu ke simanyi kenkana olugalo lwo simanyi lukyakana su simanyi biki ebyo byonna bye mubadde mwogera nsubya kikaseera okuba nti mubiteeke ebbali omusajja mukulu byonna abisambaze. Olunaku lwaleero ng'agezako kuba nti ayolesa ekitone Katonda kiramu wange ekitone si kirala. Olunaku lwaleero Edrisa Msuza teyayoleseza kitole kya kuyimba, teyayoleseza kitone kya mupiira gwaze asamba mpola mpola. Olunaku lwaleero Edrisa Msuza ayoleseza ekitone eky'omu buliri. Edrisa Msuza olunaku lwaleero asaze okuba nti avaayo okusoomoza abo abamugaya especially abakyala avuddeyo n'abalaga nti byonna bye boogera byonna si bituufu. Omusajja ono yakula naawe. Olunaku lwaleero tubadde tuli awo Edrisa Msuza n'ateekayo ebifaananyi ku mikutu gye gya internet okuli Facebook, Instagram n'ebisigaddewo. Kenzo mukuba nti ataddeyo ebifaananyi bino eby'ettabo mpola mpola atugenza okukizibula ng'omusajja ono alina kyabadde atadde ku katale byebyo ebyobulambuzi byatandise okuba nti oba oliawo abakyala b'Uganda batandise okuba nti baagala birambule babirabiko ddala oba oliawo babigezeeko oba bikola bulungi ebyuma bikola bulungi. Ebyobulamuzi bino temulowooza mbu ye Kidepo National Game Park, tolowooza nti ye Mountain Renzori, togiyita Source of the Nile, togiyita Lake Victoria, togiyita simanya Mabini, simanya Forest n'ebisigaddewo. Ekyobulambuzi yadde nga Eddie Kenzo ye tourism ambassador wa Uganda. Olunaku lwaleero tabalaze bichimpanze, tabalaze busolo buli eri bwe balaga eri ku ttale. Leero Kenzo asazeewo n'atulaga ku
emipiira kwogata n'omuti gwe yakuza. Era ng'olunaku lwa leero Kenzo atulaze nti yiye nnene. Kenzo atulaze nti eyiye nnene, emipiira gyalina minene gyalina nnene. Kiki kyalina enene? Kyebuuze abakyala ba Uganda sawa zino baagala kuba nti batesitinga ku Kenzo. Balina okuba nti byonna abijeyo n'abikuba ku social media ng'ayambadde empale oba oliawo eraga ebitundu bye ebya wansi ebyekyama. Kenzo tugenza okizuula nti omwana ono ekyatwala nga bwe nagambye nti ekyatwala omutwe yakuza wansi. Bwe twogerera Kenzo alaze smart wire eri kiriya, era nga Kenzo avuddeyo mubaka mpola mpola avudde nagamba nti ebyo byonna bye bagamba nti ndina katono nga kalinga kakalaamu balimba, nze Kenzo ndina nnene. Era nga Rema wabanga yanoba nga byeyekwasa nga byagamba batsaliibe, oyo nno yekwasa bwekwasa, nze musajja wattu nabala era nentuukira ddala. Kenzo ye musajja y'omu ku bantu ba celebrity abakyasinza okuba nti battabu, especially mu bintu by'okukyanga kapira ka wansi awo, y'omu ku basajja abakyasinza okuba nti basobola kwebakirawo nga tebalinawo omumaama. Era nga ebintu bya wansi Kenzo bimunyumirwa nnyo, tabikola ba celebrity bokawula n'abantu ba bulijjo okwogata ba Vixen ne badansa. Era nga abantu bangi bavaayo ne balumiriza Kenzo nga bwe yazaala mu Eva Dance omwana. Oba oli awo yensonga lwaki yes Rema Namakula yanoba atamanyi Eva Dance omukyalo ono ye yazina mu pomini mu luyimba lwaziza Bafana. Era nga ono muvubuka ono omukyala yali dansa awaziza Bafana. Inaku zino ogenda ku social media, ogenda ku Facebook omukyalo nakozesa Eva Uganda oba Eve Uganda, yoyo omukyala amanyikiddwa nga Eva. Abasinga bagamba mbu Kenzo yakwatamu nayozaamu yensonga lwaki Rema yanoba era nga bamunyumiza okuba nti oba oliawo yamuzaalamu n'omwana. Abangi babadde bagamba nti bonna abakyala Kenzo baze ayagalako mbu babadde bagenda ng'ensonga bagamba mbu alina ntono. Lunaku lwa leero omusajja mukulu agambye nti abo bebenzi bampaayira, nze nkyanga akapiira bwe kuba kukyanga ntamba tenda, ate nga siri musajja wa lubatu, nze ndi musajja ddala, buli kimu Mukama yakimpa kyakula ne kiwola. Saaba bakugamba mbu simalaako simanya nina ntono, be bamanyi nze Mukama yampa nnene era nange njesiga. Mukuba nti ajesiga avuddeyo nakuba ebifaananyi ng'ali mu sapanse natulaga kye bayita biggest wire, natulaga kye bayita biggest hooper, natulaga kye bayita biggest cable, natulaga kye bayita biggest oba biki n'ebisigadde bamuyita Edlisa Musuuza. Agambye nti bwenna abamupimapima ke kaseera okuba nti mwekisirisa ebigambo byammwe, ke kaseera okuba nti munonya level zammwe, kuba ye Mukama yamuwa mpola mpola. Kenzo y'omu ku bavubuka abatasinza okubeera nga bali handsome budda mu kisaawe ky'okuyimba, y'omu ku bavubuka abavuddeyo okuba nti oba oliawo bamama babaagala. Era nga bw'otunulira Kenzo talina njawulo na bu Antonix nti omukazi alaba Kenzo nalabirawo akavubuka akalungi aketaaga okulya okumeketa okumalawo. Yoyo Kenzo olunaku lwa leero Kenzo agenze mu maaso n'okusomoza abakyala ku internet. Era nga omusajja ono avuddeyo nayolesa kye bayita biggest cable. Omusajja ono avuddeyo natulaga kye yabala, avuddeyo natulaga nti alina Ssebunya Rema wa Nabunya, alina Ssebunya Rema wa Nabunya gw'abadde anonya nti era Ssebunya gw'alina ayingira n'asobola okuba nti amatiza Nabunya wa Rema bulungi. Bwe twogerera Kenzo ali mu system za kuba nti bannabunya bonna bamwetanira, era nga buli mukyala alina Nabunya asazeho okuba nti anonya Ssebunya wa Kenzo. Sawa zino Kenzo ali ku market, Kenzo ku internet abakyala batandise okuba nti bamukabira, Kenzo ku internet abantu batandise okuba nti bamukabira, especially abakyala abali mu Uganda ne bwe bagamba nti Kenzo obwakuza kebo, Kenzo olina nnene lwaki tugituwa. Kenzo agamba nti yes time bwetuuka ajja kuvaayo abagambe nannyiniyo, naye nga abadde agezako okusoomoza abo abagamba nti oba oliawo alina katono. Bampita Ntambi Kimson Namban Rich Boya Maksudi Junior webale kuba nti otambula naffe omukutu ogolegomo Uganda mu Kamoli, webale kuba nti wekumira uno mpola mpola, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate nawatandika kuba nti osubscribinga mu kasero
nto subscribinga tutambule fenna mpola mpola tubadde bokuba nti ononyako ali ku Facebook nkosa Ntambi Chimso yes mpola mpola ku Twitter nkosa Chimso 16 ate bogenda ku TikTok nkosa Chimso 16 bogenda ku Instagram nkozesa Ntambi Chimso 5 wera kutambula naffe mukutu guli gumu Uganda mukamuli bye bye for now bye bye.